This is from Pantilla in the day, Natsera nyongera okwanirizaako mulungi omwagalwa mpuliriza ku Fifije the news anchor bwentyo nenkwebazaako gye tusizaako engalo olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 21 olunaku lwakuna weebale kubanga ate ogyekomiddeko yesa amawulire gaffe tugenda kubanga ate tugasimbulira wano ku mugenzi eyavudde ku maaso g'abangi ng'ono yabadde loya Nakinkulu omukulu amanyiddwa nga Tony Kanaalo Ngobi yese ono yaziikiddwa oba yawumuziddwa ku bijja by'abajjajjabe omukulu ono okufa kwe kwava kukuba nti yakubibwa babawunsa b'ebbala emanyiddwa nga eyabulila and lonje sangibwa wali eri emengo yeso okulirana ne Lisa Clinic era oluvanyuma yatwalibwa mu ddwaliro gyabadde agenda maaso kubanga ate afunirako okubujjanjabi naye ng'ebintu tebyakoze ki tebyatambudde bulungi Mungu n'abiranga amujjula mulamu bw'enseno enfa ye teyawukana nnyo n'ey'omugenzi amanyiddwa nga Moses Radio naye bw'atyo bounce yakola ki yamukuba wansi awo mu bbala emu era awo lwamutwalako mu ddwaliro things didn't work out okutuusa yava mulamu bw'enseno naye nga twadde tukyali awo bantu bagenze maaso kubanga ate bawera nga batandika okwemulugunya ku bbala eno era ng'omu naye yagenze maaso kubanga ate awaayo obujulizi ng'agamba nti babawunsa b'ebbala eno yennyini bagenda maaso kubanga ate bamukuba ne bamumenya omukono naye lwakuba mutajjukira linnya lya bawunsa ate omulala n'agenda maaso kubanga avaayo n'agamba nti nannyini bbala eyo yagenda maaso kubanga ate atomera omugenzi eyali mukoddomi w'omukulu amanyiddwa nga Andrew Kyamagero yes mu biseera bya lockdown yawe mabega kaawo so ebbala eriko okwemulugunya okuwera ddala naye nga bye bimu ku ebyo ebigenda maaso kubanga ate bitambula ku social media ebimu ku bigambo mugenzi byeyogerako nga akyali mu ddwaliro oba ebyandibadde nga ebigambo ebyasembayoko byali bwe biti. What happened? Did you have a quarrel with someone within that place? Well, on s'approche, well, I hit my head down on the floor. Apart from Gobi, who else can you remember? Among the friends you moved with? Saba. Omwoyo gwo guwumula emirembe so ng'ate mukadde ke kamu waliwo Ssenkagale asangidwa mu kibira nga kigambibwa nti ono yakubiddwa bubi nnyo nnyini ddala naye nga embeera gy'alimu yo bwetyo bwefaananyi so ng'ate abamuliraanye oba abamwetoolodde ebigambo bagenze maaso kubanga ate boogera bibaddeko bwe biti. Response muganda waffe wuuyo baamukubye enjala baagala kuzijjamu nga bwe mulaba obulamu si bwa mulembe musajja wattu musajja big wallet naye kye baamukoze omusajja baamukutte kale ebintu byebyo naye tewali kyakukola tuli mu nsiko nga bw'olaba ensiko eyo mu quick response mwenna chairman waffe omukulu Andrew mukulu Kisunsulo bana itimu quick response yona president waffe omukulu Kibombo akubye amasimu agatatadde naye paka muganda waffe tumufunye wadali wansi kye bamukoze awo wali we yasuze wali we yasuze tulina abasajja sagadde kuba awo wetutyo wetuli essaawa eno mu ggwanga lyettu Uganda naye ng'ate okuddako ku sayidi y'omukyala amanyiddwa nga Honorable Shamim Malende ng'ono y'omu ku balooya abakukutivu abatudde mu nsonga z'omukulu amanyiddwa nga Honorable Sagirinya wamu n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Alan Sewanyana abakumibwa mu kkomera ekigo era ng'olunaku olwaleero kkooti erina okuba ng'ate etuula yes omukyala oyo ku nkya abadde agenda mu lugendo lwe olw'okuba nti atuuka mu kkooti e Masaka wabula bagenze mu maaso okuba ng'ate munange bamusalako emmotoka ye ne bagifumita emipiira n'okubanga ate munange bagitakuuliriza ebitaliiyo ne bagyonoona mu ngeri emu oba endala okubanga basanyalaza olugendo lwe era ng'agenze maaso kubanga ate yeekubira omulanga ku mikutu migatta abantu Facebook page ye ekibanja ekyo kyagenze maaso kubanga ate akola ki akozesa wabula ng'ate mu kaseera ke kamu n'olutuula nalwo bwe lutyo lugenze maaso kubanga ate ludireyingamu olw'ensonga nti bakozesa Zoom okitegeera ne wagenda maaso okubaawo engeri ya sigino okubula nga tebasobola kubanga ate baakisesinga abasibe abali eri mu kkomera ekigo naye nga bo mu kkooti
battibwa atuuse dda era nga babadde batudde dda wabula ng'ate y'omukulu amanyiddwa nga Lord Mayor Elias Lukwago yagenze maaso okuba ng'ate ayogerako ku mbeera eno ey'abakulu bano gye bagenda maaso okuba ng'ate bayisibwamu ng'ate bamiddwa bbeeyo mu kaseera ke kamu nga bwetali ya bwenkanya. Candidates of Chitanya, I'm telling you this, if you are taking it lightly, let me even remove this mask and tell those I see in the social media and elsewhere, you all candidates. I want to tell you, and I want to be on record, unless you believe that Sewanyana, you believe that Sejirinya went to Swengo, went to Masaka, and hacked people to death. Unless you believe that. Even if they are done so, the law grants them that right to be treated innocent until proved the other way. So now what is happening? When we file the second application, all the judges fear now to handle it. Our lawyers are moving up and down in courts, in the corridors. It had even to bring the principal judge to drive all the way from Masaka. His Lordship, Flavian Zeija, the principal judge, to drive to Masaka to see how to deal with that file. It has now become a hot potato. All the judges are fearing, the law allows them to grant bail. They have already actually granted bail and Sewanya. And they took oath to uphold the law, to uphold the constitution. Now Mr. Museveni wants them to uphold his command. He is in a catch-22 situation. And you can also be picked tomorrow. I'm telling you and I'm assuring you, it never dawned or occurred to Segirinya, to Alan, one day they will be in that kind of mess, in that kind of situation. Charged with treason, terrorism, murder, attempted murder, abetting murder, all sorts of crimes. They can always be preferred against you. That is the very reason we should come together as a nation. You don't know Sewanyana and many others. When I talk about Sewanyana, I talk about Segirinya. I'm speaking about millions of, hundreds of Ugandans who are languishing in jail. So this injustice, that is one aspect of it, because it's multifaceted. But this injustice is real. Make no noise against those who stand up and are saying enough is enough. Those who are saying we are giving a red card to this kind of injustice. So all of you, yes, we are. Ate bo abasuubuzi mu katale ak'Ewandege be bakedde okwekalakaasa ku nkya ya leero nga bagamba nti bawakanya obukulembeze obutwala akatale kano mu bufunze beetaagamu enkyukakyuka babikooye ddala so nga teno olunaku olw'eggulo wabaddewo okusika omuggwa wakati w'abafande gatako n'omukulu owa KCCA kansala era ng'oyakwatiddwa oba yagombeddwamu obwala n'abeera nga ateekebwa mu motoka yaabwe abeere nga ate atwalibwa ku poliisi naye nga omukulu ono kyabadde agezaako okukola si kirala kyekyokuba nti yabadde ayagala kuggulawo Old Taxi Park etandika okuba nga ate ekola nti abantu bamaze ekiseera kinene nnyo nga bali ku muggalo kyekiviiriddeko ebikolobero ebiyitiridde obungi mu ggwanga lyettu Uganda. Awo nno poliisi negamba nti osaaga tekalina kuggulwawo kutuusa nga omukulembeze ku toopu akoze ki alagidde. Bwe batyo bwe bamutadde mu kabangali ne munne ne bagenda mu maaso okuba nga ate bagiwerekera. Oyo yabadde agyekutteko yasumatuse n'avaako ne yeekuba ennume y'ekigwo era nga munange yazirikiddewo. Kino nno kyaviiriddeko ba social media in-laws ku sayidi endala okubanga ate munaye bazina gudigudde nga bagamba nti kyamugwanidde naye nga embeera ye tetumanyi oba eri ekyessaawa eno naye nga ye yazirise. Ennaku z'omwezi nga 19 omwezi guno gwennyini omuduumizi w'eggye lya Uganda erya UPDF ow'oku ntikko omukulu Yoweri Kaguta Museveni yagenze maaso kubanga ate atongoza emmotoka y'eggye ennwanyi giyite infantry firing vehicle. Emmotoka eyo kigambibwa nti yakoleddwa wano mu ggwanga ly'etu Uganda eri made in Uganda oba bagikoledde katwe oba bagikoleddewa naye nga yo yiyo yatuuse dda ku kiku ground. Bano be ba Biva Organic and Natural Health Products abakulemberwamu Dr.
Dr. Senjabe Richard Kafulumu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga yeeyambisa obutonde omuli emiddo, emmere n'ebibala. Olina ebizimba ku nnabaana, tozaala, infections omuli UTI, candida, okusiiyibwa, discharge, naawe yeetaaga okuboostinga immune system yo. Ate gwe omwami atamalako mu nsonga za kisenge bakuleetedde ka wake up call. Basangibwa wali ku Lubaga Road opposite Hotel Sojavaro ku Access Building. Ate nga bakola okuva ku bbalaza okutuukira ddala ku Sunday. Gw'abeetaaze bakubire oba baweereze message ku WhatsApp ku namba y'essimu 0752 nkaaga 24 27 0752 nkaaga 24 27. Beba Biva Organic and Natural Health Products okukuvumula endwadde ez'enjawulo. Ate ye omukulembeze w'eggwanga lya Kenya omukulu amanyidwa nga President Uhuru Kenyatta yagenze maaso okubanga ate akyamula abatuuze be oluvannyuma lw'okuliftinga lockdown mu bufunze yaggyewo omuggalo no more lockdown mu ggwanga erya Kenya. Kino nno kyakyamudde abatuuze mwanattu ate nga ab'eggwanga lya Uganda balabiseeko nga bagenda maaso okubanga ate beegomba ne bagamba nti oba oliawo singa n'owaffe akoppako n'agenda maaso okukola ekintu kyekimu, wabula nga ate kigambibwa nti Uganda y'emu ku ezo ensi mu Africa ezikyaganye okubanga ate zikola ki ziggulawo ezisinga obungi zabivaako dda, ate nga era y'emu ku nsi ekyasibyewo amasomero okusingira ddala ebbanga eddene era nga kigambibwa nti amasomero kati gagenda mu myaka 2 nga abaana tebasoma. Regard and by the authority vested in me as President, I hereby order and direct that the nationwide dusk to dawn curfew that has been in effect from the 27th of March 2020 be and is hereby vacated with immediate effect. Asante sana. God bless you and God bless you. Asanteni sana. Ye yaliko omukulembeze w'eggwanga erya Libya omugenzi Muammar Gaddafi olunaku olw'eggulo lwe yawezezza emyaka 10 bukyanga attibwa oba bukyanga agibwa mu bulamu bw'ensi eno. Kinajjukira nti ono yakalakata eggwanga erya Libya okumala emyaka egiwera ddala 40 n'okusoba era nga ebimu ku ebyo ebyamuttisa kwe kukola ki kwe kulwa mu buyinza bannansi baatuuka ekiseera ne babeera nga bakoze ki bakooye yassa. Embeera nayo bwetyo bwefaananyeko esaidi eyo, wabula nga ate era still waliwo eggulire erigenda mu maaso kubanga ate litambula nga liraga nti gavumenti ya Uganda egenda mu maaso kubanga ate efulumya enjaga okugizza ate mu ggwanga erya Germany era nga kigambibwa nti enjaga ewererako ddala ya kilo 40 ye yafulumiziddwa okubanga eva mu ggwanga erya Uganda okudda mu ggwanga erya Germany. Wabula nga ate mu kaseera ke kamu waliwo eyo abasuubuza bagenda mu maaso kubanga ate beekalakasa nga bano bo balimi batobako nga bagamba nti beetaaga musaala gwabwe. Okudda ku nnabakyala Zabete owa Bungereza muyitse Queen Elizabeth owa England yavuddeyo n'agenda mu maaso okubanga ate afuumuula ebitiibwa ebyabadde bimuweebeddwa ekitiibwa eky'obukadde omukadde w'omwaka n'agamba nti saagala. Jjukira omukyalo n'atemera mu gy'obukulu 95 era nga bba yafiira ku myaka 99, wabula nga ate ye yagenda mu maaso okubanga ate akkirizaako ekitiibwa ekyo mu mwaka gwa 2011. Yes, omukulu oyo nga tanava mu bulamu bw'ensi eno bbaawe naye yewe bakimuwadde yakiganye era ebbaluwa yagenze maaso okubanga ajesambaga n'abategeeza nti omuntu abeera mukadde nga ye bwawulira so singa mmwe bwe muba mulowooza. Kino nno kyaviiriddeko abantu bangi nnyo nnyini ddala okugenda mu maaso ne babeera nga bakozesa eno enjogera egamba nti wamma ddala teri mukyala ayagala kukola ki ayagala kukaddiwa era ebyo ebitiibwa by'obukadde yamaliriza nga abyesambye. Bwe ntyo mbeera nkwerekereza era nga nsigala ndi Fifije the News Anchor nyongera okutegeeza nti gwe atannaba kusubscribinga genda mu maaso bere nga ate osubscribinga ate naawe atannaba kubanga olaba videos zaffe ez'emabega genda mu maaso bere nga ate oziraba osobola okubanga omanya ki kyennyini ekigenda mu maaso mu nsi yaffe. Bwe ntyo nenkwerekereza nensaba Mungu oyo atakuumira mpeera abeere nga abankuumira mubeere bulungi, mbaagala nnyo, mweraba.